Yo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya, mwasibye mutya. Nze Nurdin Ntege. Byonna gye musinzira okutulaba mbagamba mwebale kubanga mutulaba. Tutambule ffenna ku Nurdin Ntege ku Megatron Media. Subscribe, share, comment. Tambuza. Bye tuteesako biba bingi nnyo naye tukugamba nti naawe oteesa ebibyo. Bye tutateeseza nga si bituufu tuwabule. Tolwana toyomba wabula gw'obiraba otya nga bwe nakugambye nti kana akaseera ke tulimu keeko okwebuuza ebibuuzo okukuba ttooki singa tuyingira omwaka ogujja ne tuyingira March tobuulizanga ddala sirikira ddala lwaki nkugamba tobuulizanga ddala aye ne nkugamba kati buuza buli we tuba tugenda mu kalulu omulonzi gwe munnayuganda gy'oli obuyinza gwaba nabwo mu ngalo bw'omala okulonda omuntu n'agenda mu kifo kyonna gy'omutadde ng'obuyinza buva ku ye nga buva ku ggwe mulonzi ne budda ku ye kati ye yakuteekako obuyinza ompulira bw'omala okulonda omuntu ono gw'olonze bw'omala okuwagira omuntu ono gw'oba owagidde oba omaze omusengejja n'ogamba ebirowoozo byange n'ebintu byange bye ndowooza n'ebizibu ebinnuma n'ekigendererwa kyange mu ggwanga lino oba mu kitundu kyange okusinziira ku bazze omukaaga ono oba ono n'owa n'ensonga lwaki ono oba ono kaakati kyobalaba nkugamba nti essaawa eno oyina eddembe eribuuza ebibuuzo nti naye ggwe gwani era olina eddembe rigamba emyaka 5 mmwe gye mubaddeyo mutulage bye mutukoledde toddamu ate munnange munnamubuuza buuza gavumenti y'NRM emyaka 40 mukoze eki babikuteerewo kino ekisanja ekiwedde mwatuwa manifesto egamba ABCD mututiikingireko tulabe era gwe alina omukisa ogusinkana President Museveni mubuuze manifesto yo yali esoma ki bw'amala ogikubulira omugambe mbuulira by'otuukiriza oba toba tumenye mu tteeka lyonna the same way n'ennuupu gikwata ogigambe mwe babaka baffe mu Kampala Wakiso Mpigi n'ebitundu ebirala mwe ba chairman mwe ba meya emyaka giri emeka 5 tuli mu kuba kkoona gyalyo mukozeewo ki giweddeko akubuulire bw'aba talina byakubuulira mugambe togenda kuddayo tugenda kuwa omuntu omuki omulala oba akuwa ensonga lwaki tasobodde kukola ebyo byakoze ekibi wali omusuubiramu essaawa eno bwe buvunaanyizibwa bwo nze Nurdin Ntege nyina muganda wange Taminwa Mulwanyi Muhammadi assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ogamba otya oluganda alhamdulillah wetuli tetulina tabu yesebo omanyi lwaki nkuleese wano ondaze nti zijjukidde wali n'ekibiina bakiyita Consumers Protection Awareness Association. Consumers Protection Awareness Association. Yes sir. Ng'ekibiina kino kirwanirira baki? Kyali kirwanirira muntu wa bulijjo. Consumer. Ate nga consumer nze naawe buli munnayuganda consumer. Oba consuming nga product oba service obeera consumer. So kati be bantu benali nwanirira. Serebi yeso. Balagawa abantu webali nayo obukula ebintu bikyuka nga gwe bwoli nti bwe wali si bwoli kati saawa zino wakyusaamu biki biwazuula mu bizibu by'aba consumer okusinga ebizibu ba consumer bye nazuulamu ekisookera ddala embeera y'obwavu ebalemesa okukola choice entuufu omuntu newomugamba nti ekintu ekyo kibi tekiri ku mutindo agamba nti kya sente mmeka nti kiri kyongamba ekirungi kya bbeeyi sijja kukisobola kakati ne bakomenkereza nga embeera y'obwavu bamaliriza batutte yes nga tebafuna na information yemala ku product bakomenkereza bagenze n'ebintu ebikyamu ndowooza era olaba ekisaawa zino mu Uganda kansa muyitirivu baana bato bantu bakulu bonna alusaazi buli kimu saawa zino buli gwosanga mulwadde alina ekirwadde ekikola ekimuluma kakati ebyo byonna byava ate nga bikyagenda mu maaso biva ku consuminga bintu ebiri capacity y'okugyayo ekintu naye ne gavumenti netayamba muntu waliwo abasajja batambuza ebibaafu obutebe buno busitulu
bambi bosi banenya basajja battu ne bakazi battu abakutte ebibaafu kumi ayina obutebe bannange n'omala okasuula n'okateeka okatikira biri awo nga bibi nnyo obutaasa bubi nnyo bulikolako kekakutuka nembuuza ogw'omutindo bannaffe tebabakeberako. Kaakati obuzibu bwe twafuna nti ebitongole byennyini byetaaga ababikolamu nga mu Bureau of Standards, National Bureau of Standards, abakozi baamu bennyini beetaaga ate kubeera nti bateekebwako omutindo. Yes, beetaaga kubeera kubanga tebali ku mutindo. Kubanga abasinga n'empapula ezaabafunyisa ebifo tebaali na mpapula ntuufu. Abalala baagula buguzi ki era ndowooza ojjukira myaka nga ebiri emabegaawo baakunya eyali executive director yali Livingstone n'agamba ye ekifo yakigula emiliyoni 10. Yes, ekifo yakigula miliyoni 10. Kakati omuntu aguze ekifo emiliyoni 10 oyo kati omusubira nti yagenda okebera omutindo tasobola kukebera kubanga yeye nyini already yayita muki mu mancholo kitegeeza naye yeetaagako okumukebera omutindo gwaliko. So kakati bwe buzibu obwo butwafuna nti eggwanga ne liba nti ekitongole weekiri for formality naye nga tekikola ekyo kye tusuubira nti okuprotectinga ki Munnayuganda okubanga aconsuming ekintu ekiri ku mutindo. Buvunaanyizibwa bwa gavumenti kituufu kubanga omuntu wa bulijjo abeera victim. Ffe tumanyi nti buli kintu kyolaba kuki mu katale nti gavumenti ebemaze ekipaasinze ekyo mugende mukikozesa enkisimye. Kaakati ate ne mu kawaayiro ka UNBS Act mulimu UNBS we omusango weeguviiramu negamba nti ekyo kyokka kye yakebera kyerinako obuvunaanyizibwa okukakasa nti kituufu. Naye ate weebeegaba QMark otwalayo product emu ne bagamba eyise ate ne bagamba nti ebisigaddeyo byonna bye tutakebedde biteekeko. Kaakati ne tuba nti olutalo UNBS omuntu ne wabanga akozeseza ekintu ekitali ku mutindo kitegeeza ajja kukomenkereza nga tasobola kuvunaana UNBS. Ayina kuvunaana eri kampani eyokka kubanga UNBS egamba nti ekyo tetwakikebera. Kiri kye twakebera yakitunda dda. Nsobola ogivunaana. Lwaki? Otya. Ogamba gwavunaanyizibwa ku mutindo. Mu kuregulatinga. Bino byayiseewa. Bw'oba ogamba gwe tuwabikebera. Kati bino byagenze katale ng'obikkiriza. Anti yakugamba. Yaleeta ebintu ne tubipima nga bituukana n'omutindo. Ndiwaddembe okujja ewe ne sibipima. Bw'obutabigenda we ne mbiteekayo ajja kuŋŋamba nti era bajja kujja bamugambe ebintu by'okola UNBS tebinaako ki stamp tetunnakukkiriza tonnatuukiriza mutindo. Bwe mmala okubanga tennagutuukiriza yo nejja negamba tupimye standard obungi simanya substance whatever kati mukkirizibwa okukola. Kati tolina lw'oŋŋamba era tennafuna muntu agitwala mu kooti mugagga. Anti kaakati ekizibu kye tulina mu ggwanga lino kiri kimu. Abantu abasinga bamanyi nti gavumenti oba kampani nene tebasobola kuzivunaana. Kakati lero olutalo abantu ba bulijjo ba consumer balakinga information. Ate nga information yogezaako okugibawa naye batuuka ku kikeerezi tebaagala nnyo okugiwulira. Kakati ne babanga beekuumidde mu butamanya. Mayiri neggwanga ekintu ekisinze okututabula bantu kwekuumira mu butamanya ate ne babwenyumirizaamu. Kubanga buli lwebaleetera information egenda okubayamba ate tebagiwa budde. Baba tebagyagala. Omuntu aba ayagala kugenda kusiba kapapula. Kapapula awo. Aba ayagala kusiba kapapula. Arsenal yaleesaani. Mani yaleesaani. Ebyo byokka. Kubanga ebyo bibuuza buli Munnayuganda yenna wano abamanyi buli tiimu emyaka emeka gye yakabeerawo. Abo tebalina kikopo. Abo tebalina kikopo. Ebyo ebibuuzi babimanyi nnyo. Naye gwe mugambe nti ebintu kakati ekintu okugamba nti ogwo mugaati biki bye balina okutabula okuba omugaati nti omugaati guwera teguwera tebamanya. Ebyo tebabimanya era tebaagala kubimanya. Kati kyekizibu ye Uganda weetambulira kakati abantu bano ababitunda ne babanga bali kuki bakozesa eyo ku-exploitinga abantu. Zeze ensonga ezimu ezagambye kojja oyingire mu gundi ebyekwatiramu. Kaakati saawa zino era kwe kusalawo nti tuyingire mu politics kubanga politics yakyusa buli kimu.
tewali kintu kikyusa kintu kyonna kizibu mu Uganda mu nsi yonna okujjako politics bebalina obuyinza kubanga newogenda mu parliament kati saawa zino newo bagamba nti twagala tuyise etteeka erikwatagana ku substandard bakuyisiza ate eddala kubanga twateeka etteeka gye riri naye baayisaamu counterfeit oba intellectual property right ge mateeka ge baayisa naye nga substandard tebagiyisa kakati simanyi oba beemupya oluusi babulamu okutegeera ebintu bino oba tebabisoma betulina n'okusoma kuba tewaanya kubanga kati oyinza okubuuza emupi enjawulo ya substandard ne counterfeit n'akubuulira nti byonna biba fake naye ng'ate biba byawukana bibaawulire kakati counterfeit kyekintu okuba nti oyina essimu eno erinnya lyayo brand yayo nenjikola exactly n'ogikoppa ate nsobola ogikoppa nga teri substandard oba n'ogicupula naye nga teri substandard oyinogiranga eri exactly nga buli kimu ki kakati nze nenkopa bukopi ki tekinologiya wo gwe wakozesa that is counterfeit era muwulira bwe baayisa etteeka lyaki intellectual property right kakati substandard kyekintu nga ne wookiteeka otya mu laboratory tekirina standard gye kikola ki kwegala ekintu ekitali ku mutindo tekiri ku mutindo ekitatuukana na mutindo kyekyo substandard naye lyeteeka baagaana okuliyisa ababaka ba parliament bannanyini makolero ago aga substandard babakolako bebannanyini oba babakolako banyini makolero ne baliteeka wali ne baliteeka awo awulira ababaka byembagambye ababaka baffe bye tulina obbabanja naye anti omuntu w'omugamba n'omubuuza nti omubaka waakukoledde ki yagamba buga nti oyo omubaka awagira ekibiina nze kyekindi ku mutima gwange kyenjagala oyo ye mubaka wange kweni alimu kwe tutava fe ku nupu kwe tutava kakati ne baleetera abakulembezo nabo okubanga mu kifo ky'okukola ebituufu ate bakola bitakwatagana kubanga bawaga bawage omuntu mu kifo eky'okujja mu balonzi n'atwala ebirowoozo by'abalonzi service delivery n'alobinga na buli kimu okuba nti abantu babakolera yakola kimu kusanyusa mukulu ab'okukitebe ekyo alina okutuuka wali alanye bamutegeere nti oyo NRM kyekyo bonna bwe batyo kakati abantu ne babeera nga bali awo tebafaayo yagamba kimu nti omubaka waffe tumulengerako ekavule era owaffe kyekyo abeera n'omukulu yabaddeko wali nga Bobi Wine ayingira be babadde bakola bati Museveni bwe yabadde ajja bamwanirize Wakiso butereevu nti kyekyo owaffe yoyo tabuuza enluguudo luli lutya tabuuza soda gwe tunywa yaoyo tabuuza sukaali yoyo alwaza talwaza ebyo tebimukwatako ebyo mwabivaako mbuulira gokyabibuuze nze nabatama kati watamwa nze natama abantu kubanze mbibuuza akasajja ako kegeziwaza ye kekaani kano kalabe taminwa mulwanyi Muhammad njagala kumbuulirako mwaleeta ekibiina wano ekibiina kyano kye bayita Common Man's Party ne Munyagwa ne munsuula mu mbi abantu bambashinga n'akasajja baakawadde sente ne mbabuuza sente kize bampadde bo bwe bwali bajja bawaani sente nedda bye baŋŋamba oluvannyuma nalabanga era nange nfaanananga gwe bawadde sente ntya mwantomeza ne muleeta ekibiina twakutomeza nga toyinaako kinuubu mwantomeza ekibiina mumukoze ekibiina gwe Munyagwa Bijirwa mukoze ekibiina kyawedde dda mulidde piraawo baŋŋamba kati muli kunju omusanga piraawo mu kyama ne ŋŋamba abasajja bano nenda owulira ate kawungeezi nga Electoral Commission egamba tetubamanyi tetubategeera Munyagwa yaliwo ne bamugamba naye n'alema okudifendinga ekintu ekyo neneesanga mubaswalira mu kintu ekyo Common Man's Party ekituufu kyeki Common Man's Party kibiina weekiri era kirimu ekibiina kyawandiikibwa dda era weekiri ebiseera ebyo obuzibu bwali ki obuzibu obwaliwo nti twali tukozeemu enkyukakyuka okukyusa erinnya okukyusa logo ne kala
kati ebyo byo nga gundi tebibala kakati ng'ebyo byo tebinaba kubeera nti ebikoze biri registered naye kakati ekyo ekintu kyawedde ebintu babigazeeti nga 25 ekyo kyamaze ne kiggwa era abantu bagambe abo baali bakuvuma bagambe bugambi bakwate sente bagende bagule gazeeti Common Man's Party Common Man's Party weri wiki ewedde wiki eno mwakikoze ekyo kyawedde ngenda kulaga wano abantu abasomere omanyi bannayuganda tebaagala batuufu electoral commission yatugamba nti abakulu tetubamanyi mukulu mucunguzi era mu kitiibwa kye ng'omwogezi era naye yalemerwa okunnyonnyola bannayuganda ekituufu kubanga ekibiina kyakyuka bukyusi kakati ekibiina bwe kibanga kikyuse bukyusi kitegeeza nti tekiriiwo bandigambye nti enongoosereza zibadde tezinaba kukola ki kuggwa naye tosobola kugamba bantu nti ate nigiina ate ekibiina kyaweddewo kakati ate nawe mpulira ogambye nti abantu tutambula tulya piraawo mutambula nju ku nju ku piraawo kwe mutava kakati ndaga ekintu nkisomera abantu ekintu kyoyita okulya piraawo abantu bonna ekiriwo olwaleero abantu buli omu alina okulya omukyale wabajja ye Nakato Mugabe Nurdin ali wali buli omu alina okukola ki buli omu alina okulya abantu bonna babeerawo mukola ki mu kulya naye kanneesomereko nsabira osobola okimpeereza nkikuweereze omuliro gumaze ne gugira olina bw'okimpeereza kankikuweereze wano aya ate obwedda kandabo bansobola okikuba mangu kankikuweereze wano kijja kujja kale nedda Jasimi bakyamufata tofaayo bakyamufata girekeeko kaleke ndoga kanoonyongeramu eri kubanga kyenjagala omuntu waffe ono alaba bambuuza ebibuuzo ate abantu baali bagadde ekibiina kya Common Man's Party era ne bagamba nti mwasubscribinze ku byoya byampewo byanswa sole era ekibiina bakyagala ssebo sigamba ekibiina kyo bakyagala era ekibiina weekiri okujjako kakati abo abatukola ki abatulwana be balina okukakkana bategeere nti ekibiina kati weekiri era kakati tugenda kusimbawo naki n'abantu bagenda kwesimbawo mu kibiina tamina ogenda kwesimbawo Nurdin nkoze bubi nnyo sikoze bubi nze munnange nyina ekizibu abantu bwe bambuuza ekintu nagamba nze sirina kibiina kyembeerako oludda lwakyo bw'ojjanga nkubuuza toyina fitina oyinza okuba nga oyina b'okola ki abakugamba nti abasajja bagiseemu egaali era nze ne bwe baŋŋamba ogibayisaamu kasita bye bayisaamu babituufu saggambye nti abanuupu tebanjagala nabagamba ate wabakola ki anti mbagamba lwaki kaadi bazigabira mu manju ndowooza oba kazze kuba mbabuuza kozesezza simu ero okalabye akambye kazze yes kati bannayuganda bakakase bategeera nze nyinamu ku muliro liro yes mbadde njagala nkuwonya kufuna kizibu kiri katutandike bonna The Electoral Commission kale etandikira waggulu the Republic of Uganda the Electoral Commission the Political Parties and Organization Act Cap 178 Section 10 bracket 1 and 2 notice ntandika notification of intention to make changes in the name, colors, symbol and constitution of the Republic of the Uganda economic what? Like change. Ati soko muyimirize gwe wali Nurdin akunoonya. Ndabe constitution of Uganda Economic Party. Yes. Notice is hereby given by the Electoral Commission subject to section 10, 1 and 2 of the Political Parties and Organizations Act Cap 178 that the Uganda Economic Party intends to change
one or alter its name. Yes. Owulidde negamba colors, symbol and constitution as is in the schedule. Ne batugamba the notice of the intention to make changes, alterations is hereby published in accordance with section 10(2), that is 10(2) of the Political Parties and Organizations Act, Cap 178. Yes. Issued at Kampala this day, 17th of July, 2025. Yes. 17th of July, ye week eri 2025. Just byabakama Mugenyi Simon, Chairperson Electoral Commission. Party name, the Common Man's Party. Party symbol, Rusania. Pirawo yatalimu. Tugende maaso. Nsomera abantu ekirala. Nebagamba the Common Man's Party. Party colors. Crimson red. Yes. Means blood relations. Yes. Mutegeeza ki? Anti nze naawe. N'oyo yenna buli akola kyalaba. Ne bagamba white. Yes. Means transparency. Obwerufu. Ne batuga black. Means power and authority. Buterevu anti era tunoonya buyinza. Amaanyi n'obuyinza. Party logo. Rusania nga Uganda etudde muli. Yonna ate ne region zonna mweziri. Ozirabye? Nzirengera. Buganda namba ogiraba? Eri wali ekutte ekifo ekisooka. Ne baleeta the constitution of United. Ne mugamba your logo. Yes. Slogan. Logo njirabye slogan. United we stand. Yes. The Common Man's Party. Constitution of the Common Man's Party. Arrangement of articles. Kati awondoza ebyo byonna. Kakati ekyo kikumala ndowooza. Nkomaawo. Anti ebyo byonna. Kati kyawedde. Kakati omuntu yenna aleme ku era abaali bakanyugira amayinja. Baali batuufu. Bangamba bulira kanula balina kusooka kwetegereza. Babuuzenga ebintu. Nedda nti mukumbuuza. Abasajja bambuuza ebibuuzo nga butamwattami. Ngenda okumaliriza nga gye kiggweredde nswala buswazi. Toswalanga. Kakati Common Man's Party. Kyotegeeza nti ffe tuyinza okuyingira mu kintu nga tugenda kuleeta wano katemba. Manyagwa yaliwo bamubuuza ekibiina kiriwa. Tulage kiraga nti ogira n'atunula eno. Omusala n'amugamba Munyagwa ekibiina lwaki olimba. Naye okirabye leero ekibiina. Kati nkirabe. Bino mwalina okusooka obbikola. Kakati abantu bagambe. Kakati ensi olina okutegeera ensi gy'okoleramu. Uganda bwe tutyo bwe tukola ebintu. Bwe tolabangako omusajja amala kuzaala mu mukyala n'alyoka amwanjula. Tobirabangako. Omuntu bw'ataazaala ono. Nakasooke musoggo olubuto. Nkakase kyenkola. Kyentwala. Kana mwali munyenyamukko. Butereevu. Era kati omuntu tali lubuto lulaba. Ndolabye. Kali biki ebiyita muli ludda office muli wa? Office ziri Akwero DC. Tukyazitereeza mu wiiki ejja ndowooza tujja kubayita. Mubeerewo tuziggulewo nazo mugenda tugulira office. Kozi luli mwali mugulawo kibiina. Luli twali tulayira. Bijiru agamba ki? Gyali eyo. Ali eyo Secretary General gyali era kati yagenze dda mu constituency. Jinja. Ali mu Kamuli municipality. Yeesimbiddewo era kati yagenze dda mu constituency. Naawe ogenda kwesimbawo? Kakati tetujja kubeera nti twagala nnyo tubeere nga ku kitebe kuliko abantu abongera okuba nti ekibiina kikola kikitambula. Ffe tugenda kubeera ku ttiimu egenda okuba nga tunoonya byaki akalulu ka pulezidenti. Kubanga twawuddemu tujja kufuna emirimu mingi. Ne tuba nga tetusobodde kutambula ggwanga tulina okuba nga abantu tubannyonnyola manifesto tubabuulira ideology ya party n'ebirala. So kakati w'obigatta ate n'oweesimbyewo ate n'olina okunnyonnyola abantu bate ndowooza kiba kijja kukaluubiriza kati ttiimu emu tejja kukola ki. President yaliwa gwe twogerako mugenda kununira Kyagulanyi Museveni? Ate kakati Kyagulanyi wa Nuupu.
anti musobola teri shoga buli kibiina kigenda kusimbawo omuntu Museveni wa NRM mwe mwakaje lwaki temusooka ne mwegatta kuba namwe be musanze mu position ne mubongera amaanyi Common Man's Party tugenda kusimbawo onale Munyagwa Mubaraka mugati gwa batu leka naawe kikyati byaddala Munyagwa ajja kuba president ate waliwo ekimubulako nyinawe omusajja yansiba milioni 5 ntiki bw'olaba Munyagwa ku ballot milioni 5 ozirina mugambe taliisa ssente zaabwe aziteeke ku account nkikuddiramu omusajja yansiba ssente naŋŋamba bw'olaba Munyagwa ku ballot oyo dikuula ne mugamba omusajja gwerako osobola omuteekawo n'abantu bwe boyina bamusobola naŋŋamba Munyagwa tagenda kuba ku ballot kaakati bannayuganda bakusesa omanyi nze oluusi ebintu binsesa n'ensanyuka n'okusanyuka kaakati omuntu yeesimba ekawempe n'abeera meeya emyaka 5 neyesimba ekawempe South n'abeera MP ne bamulonda okubeera chairman wako Sasi mu parliament kakati oyo abeera dikuula tabeera we bakutuma nti twagala badikuula baleete ng'ogenda omunoonyaayo andi bano bagamba olwo abasajja ba politiko ki kankusomerayo ku message gye bampeereza ku Munyagwa saagala ogenda olini asoma bintu nze siina bwino wange mba naye kaakati abo abantu abamu njagala kuwa message ya politics kirabika bamubulamu politics talina nti nakyaza Munyagwa alina script nti olina kuva ku kino odde ku kino odde ku kiri okitegeera kaakati nga tubadde n'akalulu ka America Trump byali ayogera nga gwoyinza okulowooza nti ali serious wali toyinza kiki naye teyawangula kalulu kaakati omusajja kaakati ono Ruto tebamuleetera mu kigaali okumunominating teyawangula kalulu kakati abantu soma wano yes mpa wano minati nkulage message y'omukulu kyegamba naye zo sente wazimaze dda soma wano Hi Mr. Antege. I want to implore you to make thorough investigation. Don't see yali ya program ndala. Abeera ayomba kirabika. Annange. Somehow. Mr. Antege, before basing on the strength of a rope, ensure its strength is proven and tested. Before quoting Munyagwa, ensure he has proven record. If Munyagwa is on the presidential ballot paper for 2026, I will deposit for you 5 million. Kakati njagala kusooka kulaga omusajja omulabye omusajja amulabye kankongere ne mudamu lwaki obadde ki najja stand kusoma Munyagwa has no credible record to be quoted. When he was chairman Kosase, he robbed my relative $100,000 selling him a property. I'm a Muslim. Okay, lying is a sin. Actually, I was expecting you to do a story about his telling the public about not knowing his party. Munyagwa is a sir. Kakati omusajja okitegedde kati nkuwa message zajja bwe zijja kankwongere endala nze omanyi ebintu byange bya on record saagala kuba nti ntulwana bulwanyi noludini alinga agira abantu nze bwe nkukyaza wano olina okumpa bwino si yono program gye nakola naye eriwa kadivati kakyalwana kabeereko kasome message ezimu komawoko komawene kawempe kawempe South eri empute bagamba Munyagwa abo balala ono n'agamba naye abamu abasinga bamuwagira kambe wa mazima
Stanley oli mutuufu nnyo Munyagwa basomesa ebyobufuzi n'odini weekwata ku bisubi shende kigenda shende tata kigendera waba ono yayogera lugwala Uganda enyuma we have Nsereko Munyagwa Bobi Wine they want chair for the president anti kakati oyo olaba kati abantu olaba ekizibu kye balina abamu kati ono agamba nti abagenda okwesimbawo bangi kakati abantu bagoberere politics wa Africa ne mu nsi yonna omanye Cameroon abantu abagenda okubeera ku ballot paper bali kinaana gwolaba kyekisaana nkulaga Africa bweto bweri anti Africa bweto bweri kakati gwe abantu buli babanga baludde mu bukulembeze ebyo byonna obisuubira okitegeera kakati Paulo Biya owa Cameroon aina emyaka 92 okitegeera asinga ne technology ezimu naye akyakola ki naye era akomyewo abamwesimbyeko balinga kinaana kakati gwe ogamba nti kakati wano tulina ono nsuubira nti n'oli agamba nti ekizibu kya Uganda kubutaba na bibiina bya bufuzi ekibiina kya Uganda mwagala kununula ggwanga mugamba Uganda yeetaaga bibiina bya bufuzi bingi oba kunoonya strategy zijjako Museveni ekizibu kya Uganda abakulembeze betulinawo mu kadde kano tebakoze ekyo kye balina kukola okubanga batereeza eggwanga okitegeera kubanga kakati saawa zino newonojjako naye nga tofunye bakulembeze abayina ensa abasobola okubanga poliisi ze batambulirako zitegeerekeka okitegeera eggwanga terijja kutereera kati twetaaga abantu nga bayina ensa nga balina poliisi ezisobola okukola ki okubanga zitunuulira buli omu okubanga buli omu alina equal share mu ggwanga nga buli omu mu ggwanga alyenyumirizaamu kubanga kati gwe olwaleero oyinza okulaba omusomesa adizavinga kyafuna woba obageregeranyiza n'omubaka wa palamenti era mu ekyo woba olaba ku bombi ani asinze okukola ekinone ennyo contribution gy'akoze ku ggwanga ey'omugaso memba wa palamenti oba musomesa naye nga kakati awo wennyini tewaliiwo kibwenkanya tebuliiwo eggwanga lyonna n'osanga nti abantu balemereddwa okuliteeka nti katulitase nga bwe twaleeta olusaniya nti eggwanga tuliteeke ku kikulusaniya buli omu area zonna zirimu resources zirimu ebyobugagga naye ekyo kyonna kiremye ogenda n'osanga nti district emu oba region emu badirector bonna mu bitongole nga bava mu kifo kimu tewali bwenkanya kakati nowona ogamba nti ng'ekyo ekintu tofunye bakulembeze basobola kusolovinga kizibu ekyo ojja kufuna obuzibu ojja kusanga nga waliwo abantu abakola olunaku lulamba ate ne baddayo eka nga tebafunye kyakulya naye nga bali mu Uganda nga nawe emirimu gye bakola gy'amaanyi nnyo njagala nkuweeyo ekyokulabirako example omukyala akeera ne beera mu Kampala munoobalaba saawa ze bakeererako naye kimanyi nga bannyuka olweggulo ne baddayo nga tewali kyakulya naye ng'akoze olunaku lulamba naye babasasula anti basasula kye babasasula kyekyo ekimala twetaaga obwenkanya kati gw'olaba nti oyo ayera oluguudo omukyala oyo oba omwami ayera oluguudo gw'omulaba nti talina nnyo vali sinze anti abantu bwe bakirowooza era ne babawa obusente obwo ne balowooza nti obwo bubamala naye omuntu oyo olwolitegeera nti abeera ekibuga kino balina omugaso nga beediimye bamaze omwezi ekibuga muyinza okiyingiramu abatrafiki beediimako olumu mu biseera bya Jennifer Musisaawa baleese ebitala simanya biki abantu ne boogerera nnyo poliisi naki ne basikamuko ku muwoga ne bamala oba lwalina lunaku lumu kandi ekibuga kyakyanga so kakati twagala gavumenti kati nga fe aba Common Man's Party twagala nga buli omu tuli organizinga contribution ye mu capacity ye ayera tumulicogonizing nti omulimu gwakola ali entitled okufuna kino na kino nga muna Uganda tajja kufuna gwe n'oludini kyofuna anti tugenda kukijjawa anti kakati byonna abantu babyogera njagala owulira ekibuuzo kino abantu abasinga bajja babuuza Bobi Wine wano abasirikale bonna ngenda bawa akakadde bamugamba tuwe gy'ogenda ozijja anti kakati kati gwoyagala abeera obalinyise ssente poliisi ogirinyise ssente asenso balinyise ssente abamawulire balinyise ssente ogenda zijja kakati woba otunuulidde kakati
administrative structure gye tulina mu Uganda. Tulina ba RDC bali bameka. Weta calculator. Tulina ba presidential advisor bameka. Calculator. Tulina Simanyi district meka. Kati ebyo ebintu byonna woobisala ezo sente ba member ba parliament tulina bameka. Ebintu ebimu gyeko kalenga ba member ba parliament ba RDC ne waluntu byogendo sala era district esigale nga ngazera neki n'obwetaavu obusigale kakati mpozi ogamba administrative costs kakati olaba okusala okuba nti district ntono ekitegeeza nti service delivery etuukawo kyotegeeza nti baali tebanawa kusala mu district ezo ng'abantu tebafuna service baali bazifuna wabula twafuna ekizibu kye tulina saawa zino nti buli omu ayagala bamusalireko wanaakola ki wanaagira ki akiikirire kuba naye watali ekyo ekyokuba nti omuntu okufuna service tekyetaaga kukola ki kuba nti asemberedde kumpi si bwe kiri. India erina abantu biliyoni meka? India ni mu buwumbi bubiri ayina ababaka bameka ba parliament. Hadi ye erina ensi zaabo kana balina ba senator ba governor ba anti naye nga wobagatta oyinza okufuna enamba gye tulina mu parliament. Yes okireka kakati ekino kye tuliko wano governance kyekizibu ekiri 1.45 billion akawumbi kamu obukadde bina. Yes naye kakati parliament eyinza okuba nga yenkana eyawa eya Uganda eya wano tulina abantu bameka miliyoni 45. Kakati gwe wobuuza nti sente zigenda kuvaawo sente ziri awo kati gondo otunuulire sente zibbibwa sente meka sente ezo ojjawo wezibbirwa n'ozikonvatinga ne zibanga oziwa abantu abakola emirimu abalina contribution gye bakoze ku ggwanga nabo bawulire nti bali mu ggwanga lyabwe. Kakati obuuza nti sente zinaavaawo sente weeziri mu ggwanga lino naye zikwatiddwa bubi kyekyo kyokka kye tulina okutereeza. Common Man is Party ekyewuunyisa yes wano baŋŋamba kankisomeko India kyokka ne Uganda baga the current elected strength of the local Sabha is 543. The party or coalition of parties having a majority in the Lok Sabha chooses the Prime Minister of India. All members of Lok Sabha rank at 21st on the order of precedence of India. Kanyongere nsomeko endala. Kakati wano kyetuliko kyekifu abakulembeze ebintu bye bakola babikola nga si bituufu. Kakati bano abantu neweesanga nga twafuna ekivu ne bannayuganda tetubuuza baganya okubuuza ebibuuzo ebikakali. Buli omu ali mu kukimu nti nze mpagira gini naye tasobola kumubuuza manifesto egamba ki. Poliisi ye eri etya ku kino. Kyokka ekiri wano kindaga India ey'abantu akawumbi kamu obukadde 46 erina abamemba ba paalamenti 5 mu 5 kale. Yes. Naye nga bakulaga nti ababaka bano bakiikirira akawumbi k'omuntu nti Uganda ne bw'ogigamba times 10 tekolaba abantu bakola India. Okitegeera ekyo ne bw'ogamba nti Uganda era times 5 temalayo bunene bwa India ne population ompadde ensonga gena maaso. So kakati wetubanga ebyo byonna tubikyusiza Local Sabha House of the People. Yes. Okitegedde tugene maaso. So kakati nze awe tugambira kati ng'aba Common Man is Party tetwagala nnyo okujjabuzi wabula tujja nga waliwo ebintu bye tulabanga bikoze ki biganye. Bino ekibuuzo ky'obuuza nti lwaki temuyingira mu bibiina ebiriwo ne mulwana wamu ideology zaabyo ne police ku bintu ebimu tebikwatagana naffe bye tulowooza. Okitegeera omuntu omubuuza nti police ye eri ki ku Great Lake region oba international relations okitegeera ku East African Community kati nga bwe tugamba East African Community bwe tuba tukuta obuyinza eyo endagaano tugenda givaamu. Lwaki? Kubanga teyina kyegasa Uganda kubanga batugamba free movement waliwo wali ogenzeeko e Kenya oba e Nairobi ne batakusaba bikwogerako olina okubiwaayo era bakukwata n'okukwata overstay. Okitegeera kati free movement yeriwa
ate Museveni gyasiiba ayimba teriiwo nyina musajja practically teriiwo okitegeera ne bakugamba nti osobola okugenda free movement eya goods naye kakati Uganda kiki kyetutunda e Kenya Kenya yeetunda wano okitegeera ne bakugamba kati okugenda e Tanzania okola business yayo olina okuba nga olina Omutanzania ate kati baafulumiza etteeka tosobola kukola bu business butono omugwira nga ne wano bemukyogerako nti omugwira eri kikola okitegeera kakati ffe abantu betwetaaga okubeera nabo zino ensi endala Sudan ne tukwata Congo Rwanda Burundi Somalia akubanga abo basikyasobola okutugulako naffe obuntu bwe tukolaakola wano ate ne Congo ogenda osobola n'okuvaayo n'ebyamaguzi waliwo minozi waliwo emiti ebintu bingi gye bivaayo ne tukola naye kakati wano East African Community teyambye Munnayuganda temuyambye Munnayuganda njagala ombulireyo Munnayuganda ayina ebbanka oba bizinesi ey'amaanyi eya Munnayuganda eri e Kenya mpaayo emu nga Munnayuganda nga bwolaba wano kati KCB banka Equity banka zaani zonna kampani ezikola wano okiraba ba service provider ab'amaanyi bali wano bonna bava Kenya kati mbulirayo kampani ya Uganda eri obale tulina bo bezi sente zigendayo sente zibeerawo naye bo bali sobola kukolerayo sente zibeerayo naye bali bwe bava mu boardroom ate ne baddayo ku ground bo bakola birala tebakola bino Kenya badda mu byabwe ne Tanzania kye kimu bo basigala ba Tanzania basigala ba Tanzania abana Kenya basigala bana Kenya Uganda yebeeramu ebyo Uganda yebeeramu ebyo buli omu ajje buli omu jangu okole business omanya bana Kenya abalina obuduuka wano abangi bayitirivu bangi kakati go ngamba nti naye bafumba emmere Abanakenya buli hoteri gyogenda bebaliyo kakati bana abana bakisoma bulungi andi kati abaana abasomye banakola ki Kenya abali ludda wa bali malwaliro gaabwe gye bali naye percentage eri ki bangi teriyo kakati abasomese Kenya andi kati oyogedde ku product emu yokka mu education na health naye kakati ebirala ebisobola okulinnyisa economy ya Uganda kubanga trade kintu kikulu nnyo obanga okigaddewo naye tubawa gundi amagi n'ennyama tuli ate kakati ebyo amagi n'ennyama we babanga eri ewaabwe bikalidde masannyalaze we biba bikalidde eri ewaabwe awo ne baggulawo nti tuleetera amagi tubawa tebalina busobozi esebe baggalawo towulira nga bagaddewo nti baganye kasooli baganye amata amagi bagaganye ebikajjo babiganye okitegeera kakati gwogamba otya nti fe tubawa buli kimu tubawa nga waliwo obuzibu nga waliwo ekyeyo eri sayidi yaabwe naye kasaba beera nakyo tetulina kye tusindikayo Common Man's Party mobilization strategy yammwe eriki abantu banaabeegattako bati era ddi tubalonde ddi Common Man's Party ekibiina temunnamaliriza Common Man's Party ebaddewo nakugambye edda strategy ze tubadde nazo tubadde tutambula emyaka 3 emabega nga tugezaako ku mobilizing Bannayuganda era kakati saawa zino kyekibiina kyokka ekigenda okuba nga kirina rekodi ng'ogyeko NRM nga kirina ababaka mu Kimu West bagenda okwesimbawo nga beesimbirawo ku Lusaniya abasiba kibiina tekiba ky'NRM lwaki West lwaki sinno kakati bonna ngezezaako kulaga kubanga awo we wabadde wakyalemye buli wali amaanyi g'NRM kati tubalumbyeyo esibuka mu West yes era tubalumbyeyo kakati kikulaga naye mugenda teekayo ababaka batugenda kubateekayo bawangule oba bajja kuwangula andi mu politics obuzibu ekibeeramu mu politics ekifo kibeera kimu tekibaako mumyuka tekibeerako mumyuka kakati okiyingiramu ng'owangula oba owangulwa oyo ye democracy ate oba tofiiriddwa tewali awangula buli kimu mu politics mulimu awininga buli kimu oba aluzinga buli kimu era waliwo kubanga message ebeetuuse Olusaniya luba lutuuseeyo era abantu balinda paka bagenda kukola Wakasuku asoma okuva wano okitegedde so kakati mu mbeera eyo abantu bakkirize Olusaniya weeruli era tugenda kusimbawo presidential candidate ye Munyagwa Mubaraka Mugati gwa Bata era buli kifo tugenda kukiteekako ki omuntu kati bano bonna aboogera logologo kati ngoyo yakugambye mbwa asibye miliyoni meka
tano naye ng'azirina wamulabye ng'azirina waddala yaŋŋambye wendabira Munyagwa ku ballot nkuwadde n'obyesomera anti mbisomye naye kalina kyokole muyambe nze oyayinange wulira mwe muyambe nze muyambe nze bwe agende ku ballot agendako nze nfunye ssente zange agendako kakati ate abo abantu bwe batyo abo kwegamba tubalina bangi walaba nti ye alina ekintu omusajja wafuulala ennyo anti ye waaba kuba kati oyo omulaba waba ye nga muntu talina kyasobola ng'oba abisobola naye agamba omuntu Munyagwa gw'amanyi naye namuwa tolabye nga muwabimuwa samuwa ensonga ez'enjawulo oli alina nsaalwa bwe nkutuuseeko nenjagala okakase sente zange tezifiirayo tezigenda kufiirayo kakati oyo alina bubeezi kizibu okitegeera kakati ye ayinza okuba nga ne mu kika kye tewali asobola kwesimbawo wadde kwerosi kakati alowooza tebisoboka okitegeera naye omuntu eyeesimbawo ku bwa meeya neesimbawo ku bw'MP kakati kifo kye ekirala ky'omugamba tisasobola kukyesimbako tolabanga kakati ye yennyini era ezo ssente ndowooza wandimugambye edda n'azikola ki n'aziteeka awantu aziteeke wantu aziteeke wantu ssente ezo togamba nti ate azisigaze mu nsawo wazifunye edda bw'ogenda kulaba nomination zakumeka bagambye ale September wa September ssente onaaba ozimaze era kati September nwadde mwezi gumu sente either ndya sente babanvaamu Munyagwa agenda kujja akwali ku ballot paper abantu naye kakasa bagenda bawa omayo n'okwepimamu lwaki olowooza omuntu yandironze Munyagwa wa president anti kakati bagenda kulonda Common Man's Party lwaki olwa manifesto gyegenda okufulumya etya ne poliisi yaayo ku nsonga zonna ezikwata ku bantu okitegeera kubanga kakati abantu balowooza nti pati zizimbibwa ku bantu kyekizibu kino kyemulina pati ebeerawo abantu balina kugironda okusinziira kwa ideology na policy ne manifesto gyegenda okupresentinga kakati tugenda kupresentinga manifesto abantu mwe bagenda okutunula bategere nti kino ekibiina kyekigenda okututuusawa gye twagala Uganda gye twagala okubanga Uganda edda kuki ku recovery tugenda kutereeza eggwanga literere okusinziira ku manifesto egenda kufuluma yobadde ki obudde tewali egenda kufuluma tetuyina budde tugenda kufulumya manifesto tugikuwe nga bwe nkulaze nti gazeti yino abaali bakukanyugira ki amayinja nkulaze era ne manifesto tugenda kugireeta tugikole ki tugikuwe so kati bannayuganda babeere bakakamu bongere okutuwagira kubanga ekintu kitambula sebo olusaniya lufuuse lusaniya Subidi gye luliko balwogerako kulya pirawa abo bali bapiraawo anti kaakati obuzibu obuliwo waliwo ayinza okubeerawo n'amala ennaku 7 nga talidde kati bwe bana bawamu emmere nga mutuula kaakati kiri ekyokulya nti twalya piraawo twali tugezaako okukola demo ndowooza bw'obanga ovudde mu theory ogenda mu practical no demonstratinga kati twali tugezaako okulaga nti Uganda tugiteese ku lusaniya emirimu giri ku lusaniya kakati buli omu tutandikira wamu buli omu najjamu kyalina okukola ki okujjamu kakati enkola sisimu eriwo balina kubuuza ani eyakuleesa ani eyakulikomendinze yo gwe wavuddewa tetunaba kubayita lwaki muzze kakati ekyo kyetwagala okugjawo buli munnayuganda abeere naki wabeerewo obwenkanya mu kugaba emirimu resources okubanga zikola ki kakati gwe toyinza gamba nti kati bano bokka betulina okukolera enguudo abeeno tetujja kubakolera nguudo kakati obwo bwe butali bwenkanya so bwe tubanga ebyo byonna tutuula wali ku lusaniya ne tugamba okay Uganda eri wano katwetaaga bano abeeno beetaaga luguudo bano beetaaga ddwaliro bano beetaaga kino bano beetaaga kiri kakati bano tuimprovize batya okubanga ekitundu kino kikola ki kikulaakulana nti bano bali mu bya bulimi awo ne tuteekaawo amaanyi nti bano balina minerals ne tuteekaawo amaanyi okitegeera kakati waliwo resources zolabanga za ggwanga lyonna nitegeera nti kati nga abantu b'ebunyolo tebakyalina kintu kirala tebakyasobola kulima bulungi olw'okuba nti eriya yaabwe erimu amafuta bwe baali balimira kakati wavaawo mafuta n'ebintu ebirala kakati tubatunuddemu tutya ekyenjawulo so kakati eyo yenkola gye twagala okukola ki okuleeta munnayuganda anyumirwe ensi ye
The Munyagwa Geno Bijiru Alliance, Mukulu Teminywa, is currently Uganda's strongest political party political movement. Lwaki tewegatta ne banno mu kifo ky'okweyawulayawula? Anti okwegatta tujja kwegatta n'abantu naye si kati. Kubanga lwaki ekyali kibaddewo bino ebintu byali bibaddewo tewabiraba. Twagala tugezeseeko ekintu ekipya era ffe kye tumaketinga mu bibiina ebirala. Buli omu alwane wayina amaanyi afunewo ki obululu obumala. Kati NRM ereme kuweza ki bitundu 5 ku kimu. 5.1 okulangirirwa. Ono awaze okitegeera. Musasi's medad. I can vote either Munyagwa or Bijiru for presidency because they are politically upright than the small god somewhere who's musically famous but politically empty. Onajja sebo twakowe ebibozi. Twakola ebibozi mutubulye mugenda kukola ekituufu kye tugenda okukola era ekyo kakati muna Uganda nsubira alinde manifesto tumubuulire mu bulambulokufu kubanga manifesto kye kintu endagaano gyo oba ekisuubizo ky'owa abalonzi n'obagamba kakati bino bye tugenda okukola nga biriko n'obujulizi okitegeera. Kakati ye njagala amusabe ekintu kimwagumiikirizeemu asobole okubanga n'okusoma manifesto yaffe agifuneko kopi asobole okubanga ategeera kye tugenda okukolera ddala ekituufu. Yes, so si tetugamba nti tuzze buzimu byobufuzi kola diikuula. Tubaddewo ebintu tubirabye n'ekyokukola tukola ki tukitegeera. Abantu stage ey'okwegatta kati yagaana wano. Kati twetaaga twegatte ku lirwana. Munyagwa bwe yali mu lutalo ye yakolawo ki? Olutalo liwa. Ebbanga lyabadde mu paalamenti onambuuza. Anti kaakati omubaka okubeera omubaka oba tomugambye nti genda ojjeko gavumenti si bwe kiri. Ate kati abadde yeesimbirawo mu bibiina wansi w'ebibiina ebirala ng'ate ebibiina ebyo bikola ki biteekawo presidential candidate. So kakati oyinza kubuuza muntu abadde eno ng'agoberera ng'ali wansi n'omugamba nti okozeewo ki? Yes, ekyo kyo ekibuuzo obaagera kyokola. Anti okola mu kapasite eyo kati nga bw'olaba kakati mu kawempe bye yakola. Towulidde nga bamuyita nti komawo constituency nkalu. Naye kakati ffe tugamba nti tugenda mu maaso tugenda ku kintu kirala. Mugenda mu maaso. Yes. Abantu kati eggwanga lyo lyetaaga bukulembeze obutuufu. Oyinza okubeera awo n'ebintu ebirungi n'ebirowoozo ebirungi naye nga tolina woyinza kwekisasayizingira birowoozo ebyo bifa. Okitegeera. Kakati kye twagala ekintu interesting n'obukulembeze abantu balabe bajajinge. Common man is party. Yes. Akabonero lusaniya. Ate nga kati kitambudde eggwanga lyonna. Kuwutapirawo si kuwutapirawo nakugambye eri yaliddemu. Tewagitegeera naawe. Naawe kyabuzeemu ogitegeera. Abantu kye baŋŋamba nti kupirawo. Anti kaakati gwe bannyonnyole. Era nyina yadde message ku Megatron n'agamba kati kemulidde mukuse. Abantu bannyonnyole. Baali tebakitegedde bulungi. Naye ng'ate buli omu yeetaaga okulya. Kyotegeeza gwe onoova wano toolye. Hati waliwo ajja okugamba nti kati ndoza. Naye walabye olusaniya bwe lutambula. N'abantu bazzeemu okukulaga nti waliwo n'olujjuliro bakulaga lusaniya. Lujjuliro bantu batuula ne batandika okulya. Buli omu n'akulaga nti wabeerawo obwenkanya. Naye kakati saawa zino waliwo ekiriwo omusajja agamba nti abeeri mujje abeeno mujje. Ate kati lwaki tasoboka? Kati ye nga yasobola. Ye nga yasobola be yasangawo. Alemye abantu. Anti kakati kangu. Munyagwa yagamba yatuuka n'omummotoka keyemba embalala eyo wa gye baali oba Kanungu. Yali amutiddeyo n'agamba Museveni waali sibeerawo. Anti kakati anaamusobola. Kiri kye yayogerako tewakirifuna bulungi. Yali agamba okubeera waali mu bino enkola ey'ogamba nti ajje tumulabemu. Eyo giveeko. Ekyo kye yali agezaako bagamba tewakitegeera. Ekyo yakingamba kyongamba nkitegedde. Naye ayinayo emboozi ye endala. Eyo mboozi anti kati luli. Endala gy'anyumya. Anti eri emboozi yali ndala yakutabula. Kakati bagenze kutabula Museveni yali abassi. Kati saawa zino presidential candidate ku presidential candidate kyetwogerako. Olina okutegeera amadaala n'erevu. N'abategeeza ddi nti ayagala bwa president. Emyezi giweddeyo. Kyotegeeza gwe abantu bameka abalaba Megatron bangi emitwalo 3-5 bwe watu. Kakati 10. Kakati golowooza bwe basoma akantu ako babe balaba vidiyo ezo tebategeera nti
Munyagwa ajja kuba bategedde n'ekyeŋŋamba waliwo visibility abantu banansidde okukuba ebipande byabwe bitandise biraba Kyagulanyi tumulaba Museveni abantu batambula bambadde gundi ndabye Nandala Mafabi agamba FDC Kiria nzija 311 yataddeyo ngamba ekipande ky'embuza okwogera ayogedde naye yataddeyo tugenda kuteekayo omanyi bino ebintu ebimu tolowooza nti ogenda kudduka sprint omanyi waliwo omuntu adduka emisinde nga yeetegese afunye ebintu equipment ez'okutrainingiramu obulungi ye ng'amanyi kyakola kati ebyo byonna twetegese okitegeera sebo tugenda mu misinde nga tugimanyi tugenda mu misinde nga tugimanyi bannayuganda mututeekemu obwesiga abantu bonna abamu aboogera nti tetuli siriyasi tuli mu katemba tuli baadiikuula nsubira message mugiwulira eyo gyonna biva ku buba nti abantu batunuulidde nti tuzze ate nga tebasobola kutuzzaayo ate nga tugenda kufuuka ekizibu kyennyini mu ggwanga mu political arena so nsubira nti abantu mutuwagire era tujja buli wamu tugenda kutalaga kubanga formula gye tugenda okukozesa tugenda kulaunchinga buli mu region offices era ekyo tugenda kubeerayo nakugambye kyekibiina kyokka ekigenda okulumba west ate kijjeyo win west eyo gyola tujja kugijjamu win tekibe ekibiina kya Museveni ng'amaanyi kakati ate obuzibu bwebwe bwe mulina kakati Museveni lwaki agamba ate tumuyambeko nga kati ogambye ng'akyusizza akankoleyo akabiina akanga akola atya kubanga kati Museveni takyalina budde bugamba nti nja kweyibulira mu kano obudde akyabulina obwo agamba njagala balooze nnyina opposition nga naye sirina ate kakati bali abaliwo bagamba ki olwedde abaliwo obagamba ki bali bamuwakanya bya ddala batya kyekiraga opima otya nti bano bawakanya bya ddala ate bano tebawakanya bya ddala opima otya abawakanya bya ddala n'abatawakanya bya ddala bawakanya bya ddala okikola otya gwe okuba nti ovaayo ne statement ye bakubuuza kubanga ogamba nti ono bamuleese kakati bano bonna gwe bapima otya ani yabaleese bo kubanga abantu bonna basanzeewo nga politics waali era ne bajja ate bajjidde ku mulembe gwa Museveni kati kitegeeza yaleeta buli omu Taminwa Muhammad Mulwanyi nsaba kusiibula abantu baife ab'ebusoga mwena amayina nze Mulwanyi Taminwa Muhammad Deputy President Eastern Region olusuniya n'akabonero ke tuyidde nako buli omu aidde olusuniya siniya buli omu kwakola ki kwaliira ng'ate okiriira mu bwenkanya so tuli kwidda saawa yonayona mu busoga abantu bekamuli General Bigirwa aliyo Secretary General wachi wa party so president waife Munyagwa Mubaraka mugati gwa pata timwekanga ebintu bya EC byaweere buli kimu kiri clear nkweyanziza sigenda gattako gwediremu ansa z'omukulu ezo kambaleke assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mweraba